Bwe tugendako mu bitundu eby'Ekasese abaayo endwadde y'amaaso erabika ng'ebatawaanya nnyo ate nga kizuuliddwa nti bangi ku bantu abakwatiddwa amaaso gano tebalina bulungi ensimbi zibasobozesa kukebera amaaso kugajjanjaba mu budde. Bibadde mu lusiisiro lw'ebyobulamu olutegekeddwa era nga bangi abajjanjabiddwa amaaso ku bwereere. Endwadde y'amaaso yeraliikirizza abagajjanjaba e Kasese. Abajjanjabi okuva mu Ruharo Mission Hospital bakubye olusiisira lw'ebyobulamu e Kasese nga ono lwetabiddwamu abantu abali mu 2,000 nga bano babadde bawa obujjanjabi obw'obwereere ku maaso. Abajjanjabi bategeezezza nti ekizibu ky'abantu bano kyandibadde kisobola okujjanjabwa ne kiwona naye olw'obutafuna bujjanjabi bumala n'ebikozesebwa mu ggwanga ebitono embeera kwe kusajjuka. Since lockdown they had never had to work on their eyes. In this quarter there is no any place we had ever been where we got more numbers like here. Otherwise every day we get 600 plus patients who come for eye check-up. Dr. Bernard Baliana ng'ono y'amyuka akulira eddwaliro ly'ekirembe e Kasese annyonnyodde n'ategeeza nti abatuuze abalina ekizibu kino tebamanyiwa wa kujja bujjanjabi. Poor health seeking behavior for eye intervention is people don't know where to get the service because the service is not so costly. And secondly, there is also still a challenge that we have very few doctors or health workers that are actually trained to treat eyes. So you find like a health facility like Lembe Mines Hospital has only one. Ayongeddeko nti n'obwavu obukudde ejjembe mu bannayuganda tebasobola kufissa nsimbi zijjanjaba. But there are also other medical problems that can cause eye issues. For example, if you've had a poorly controlled hypertension, then it will also still go and affect your sight or your seeing. There are also issues like diabetes. If you have a poorly controlled diabetes over a long period of time, the economic status of our people is a bit low, which these services are expensive to offer. Take an example, if you come to our hospital, we shall be operating on both eyes at 700,000 and above. In some places you find they will be operating at 1 million and above. So when we come here to offer it for free, that is why we get more numbers, because people cannot afford even to travel from this area to Ruharo or to other near hospitals which offer these services. Byatumusime Gerard, Crossroad TV, Omunyo.